Abawagizi b'ekibiina kya NRM n'abamu ku abo babadde beesimbyewo okuvuganya ku bifo by'abakansala bagenda okukiika ku lukiiko olwa KCCA mu kibiina kya NRM okuva mu ggombolola y'e Makindye bakolokose ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Tadong nga bagamba nti ono asusse obusosoze mu nkulembera y'akulemberamu bannakibiina era nga kino mbu kyeyolese nnyo mu kiseera kino ekyakalulu. Abamu ku bano betwogeddeko nabo nga tubasanze gye badde bagenze okukubira akalulu olwaleero bagambye nti Tadong mu kitundu kyabwe aliko abantu beyawadde ensimbi okubayambako mu kunoonya obululu so nga abalala obwedda azibamma era ng'abano abamu bagamba nti obwedda asosola mu mawanga eddiini n'ebirala bye bavumiridde nga bagamba nti bino bye bimu ku ebyo ebitabangudde ekibiina. Era naffe mu mbeera eno tetuli bamativu abamu nti bakama baffe ku kitebe ekya NRM ekya Ddondo muno muteetole mwe tuvuganya balinamu abantu baabwe ate nabo mwe babeera. Kati bakandidenti banaffe abamu bakozesezza omukisa ogwo obatuukirira ne bamanyonyola nti gurawundi tebali bulungi. Nze kyensuubira nti ekirina okutunda omuntu n'abantu okumuwagira okumulonda okulaba nti bamuyisa mu bifo ebyenjawulo eba potential. Naye bw'oba tolina ground ate n'ogenda mu bakama baffe osabe obuyambi era babafugiridde sente tuzimanyi. Babafugiridde sente nyingi nakati bazina mu bantu babadde bazigaba wiiki nga 2 eziyise. Naye nze mu byange buli kimu nkulembeza Mukama Katonda. Sande era wano asinzide n'asaba olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM okukomya okusosola mu bannakibiina nga lulaga abaana n'ebyana nti kyakutamya nnyo abantu ekibiina so nga kyakukikosa nnyo mu kalulu ekibiina tekigenda okwetaba mwaka wa bonna omwaka ogujja. Nja kitwala nti babawadde mu buntu si basically nti ku lwa kibiina kubanga senga kyabadde kibiina ffenna bandi badde batuyita ng'abaana ab'endyemu ne bagamba akwatayo naawe kwatayo mugende munyonyole abantu naye bw'okwata n'owaako omu ate nze neondeko emabbali kitegeeza mu kibiina kyaffe ekya-NRM era nakibuuza mu mitingi gye twali mu recently tulinamu abaana n'ebyana so Mukama waffe ali kuzifugirira ye Mukama waffe mwennyini omuwandiisi ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe alinamu abantu be wano babadde afugirira sente era azibafu. Naye akalulu kano kano kasesa n'osesa sente zeetala kiro na misana sente mutwalo abalonzi mutwalo kwegamba kintu kizibu nnyo kuluna atalina sente teri kalulu. Nedda ssebo nze ndi mulonzi ndi muntu wa bulijjo ndi mulonzi naye byebyo byendabye kukukuta kiro ssaawa 2-3-5 kukonkona obaaye enkya kulonda ka transport biki byebyo era kati atalina ssente tolina kyoyogera era twewunyiza nnyo kana akalulu kiki ennyo sente nga nnyingi. Sande newankubadde ng'agamba nti yafunye ensimbi naye akalulu akawangudde n'obululu 1,055 ate ng'okyayagwa badde avuganya naye afunye obululu 8 gwokka. Omumbejja Nassolo nga yabadde avuganya ku kifo kya kansala ow'abakyala ebyensimbi yabiwakanyiza ng'agamba nti ekibiina tekirina tteeka lyekyayisiza kugabira bantu ssente n'olwekyo aboogera ku nsimbi baagala kusiba ku bakulembeze baabwe matugambuzi. Ekyamazima siri omukubo kubanga era mumanyi bulungi nti ffe abazze mu bululu buno ekibiina tekirina gwe kiwa ssente nga like tekisobola kurecognizinga nga toli flag bearer. Kati golowooza abakulembeze b'ekibiina batandika batya okuwa omuntu atannaba kwesimbawo yadde obuwagizi? Ekyo tekisoboka era aboogedde ekyo bamuwayiriza omuntu yenna gwe baba boogeddeko ku sayidi eyange. Mu bitundu eby'Amakindye ebyenjawulo okubadde Bukasa, Muyenga ne Namuwongo gye tuyiseeko okulonda kubaddemu vulugu atagambika kubanga